Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nga bulijjo Rashida Dada. Onako olwaliro nkutta abantu bange babiri balamba. Nyina jjajja wange n'oli omukyala gwenvaako w'omwana. Bannango jjajja ono agenda tunyumiza embeera mwayita. Naye teweerabira nga tonnaba kugira, teweerabira okusubscribinga, okukomentinga, okukwata ku kabbeero n'okanyigako. N'owulira bye tunaaba tugambye, n'olaba nga buli kimu kye tuteekayo osobola okukiraba. Katugende mu bizibu byaffe ebyaffe tebiggwa, ekyo mukimanyi, muwulire kiki. Naye okukomentinga banne temukyerabira, kintu kikulu nnyo kituzaamu amaanyi. Ate banne n'obulango temubuyitako bambi. Temuyita ku bulango kubanga buli mubuyitako muba program yaffe temuyina ddala temuyina kye mukitaddeko banjogerewo entyo. Naye wooteekako obulango obwo tulina ettafaayi tuteeka ku program yaffe eno ery'amaanyi. Jjajja amannya gange nze Rashida. Maimuna Mbabazi. Obeera wano? Mbeera wano. Wano obeerawo naani? Mbeerawo n'abaneiba. Toyina mwana wano gobeera naye? Sirina. Wano waani w'obeera? Wange. Wowe? Omazeewo bbanga ki? Mazeewo myaka 18. Tewafumbirwako jjajja? Nafumbirwa naye obufumbo bwalema. Nafumbirwa ndi muto nina emyaka 16 nafumbirwa 72. Bba wange y'oyo yampasa ndi muto nakati. Naye kati bwe natuuka myaka 45 maze okuzaala. Nga tugenze mpola ng'olwo olina abaana bameka? Wafumbirwa nzalayo abaana bameka era wafumbirwawa? Abaana baakula nabo ne bagenda. Baana bameka be wazaala jjajja? Nazaala abaana 6. Bonna baali 10. Abana baafa wasigala 6. Mwasigala 6. Babeerawa? Abaana abo babeerawa? Abaana abo babeera? Buli omu ali ku lulwe munna. Bali mu mbeera ki? Mbeera mbi. Abawala baafumbirwa naye mu maka tebatuddeemu bulungi. Omulala era bayamuleka waawo. N'omulala yeekaleka alhamdulillah. Aliwo lwakubanga riziki ntono. N'akalenzi kiwali. Wanaani yazimbawo jjajja? Mwami wange ayampasa 72. Nakati gwe ndi naye yaneegaana kati myaka. Yakukyawa mu bufunze? Mwakyawagana? N'akulekera ewaka? Twakyawagana mu myaka 45 ng'amaze okuzaala abalongo. Nange nintuula ningamba sijja kusuula abaana bange mu kkubo oba mu kasasiro kangume. Buzibu ki era mwava ku ki okutuuka okukukyawa n'agamba sikyakuddira? Tewali buzibu bwonna. Bwavu? Bwavu. Yali mwavu nnyo? Nakati mwavu ate alina omulimu. Abeerawo? Naye ye kala nsinga kubanga ali anywa. Abeerawo? Nina omukazi omulala yamuwasa. Kati nange nimbeera wano. Nze ewaffe 40. Ndiwe 40? Ndiwe 40. Wano nafumbirwawo bufumbizi. Kati maama yafa, taata yafa, ab'ekika bonna baafu. Kati abaana bange be nazaala kyekika kyange. Toyinayo muganda wo yenna? Sirinayo muganda wange. Ndi awo. Yandibadde muganda wange naye ali
muleke obunaku kibi singa kati na wano siriiwo bano be banyamba ajja nasanga onywedde kacaayi nedda abaina yampaayo mungula akacaayi musajja yankyayira ddala sina kye namukola naye nze nasooka okumukuuma ebiseera yali muserikale w'amiini biseera ebyo ne babanyoonya nyoka omusota gw'amiini guli gugula naye waffe footi abajjajja bange bonna baamukwata bwe bati ne bamukuuma okutuusa n'awonna teyafuna bizibu byonna ninzikiriza kambeere n'omwami wange ala yalitugabirira yalisalawo ninguma nali nkyali muto nina abaana abo kati era omubwavu toyinayo muganda obadde nga muganda wo taliyo toyinayo wadde muganda wange sina muganda wange taata yafa nina emyaka 2 maama n'agenda muganda wange gwe yali asoose okuzaala mukulu wange yagenda naye wa myaka 4 nakati simulabangako si wa footi si wa kunu wa Kongo naye ng'omunoonya manyiyo nakugamba nti oyo kojja tiwali sina kikanze wano omusajja we yakugira wose wano abaana bo babeera kuno omwali Kawempe omwali Kibuli abalala 3 bali eyo Mbale ameka 5 kati omuto abasembayo abalongo ali Namuŋŋoona mu university asoma naye meya yamusasulira ne taata we aleeta kitundu ne meya asasula kitundu tegeeza ye mwakyagana ne bbaawo wafuna chance yakulekera abaana baliwo abo ate nandi batutewa ngamba tiyagambako nti oba munaaba nassi bange sigenda kuddamu bawa ssente sigenda kuddamu kola wenti baana be bali n'ennyumba yiye okujjako kati maze emyaka 5 tampa mmere nalwala obulwadde bwembagambye obwo tanjanjaba wadde panado ya 10 mwana gwe wadde panado ya 10 kati obwo obwana obugenze obwo bubadde bundabirirako jjajja otambula ntambula wano murawundi wanaye sisobola kutuuka ku kkubo wali wagenda mu ddwaliro ki kye bagamba ekikuluma nasooka kati ono omwana wange owe Kawempe yasooka okuntwala wano musoosi ne bankebera twasooka mu grade B ne bankebera sina sukaali sina ki ningamba nti munange leka bankebere na siriimu ennaku zino teriiko mukadde teriiko muwala omusajja ayinza okuginteekako nga simanyi mbeera nayo kubanga wakitegeeza ye bbaawe mwacyankanamu yaddangako yafunangayo obudde n'addamu nadda ewakayo awaka asulawo naye buli omu mulumu ye nze nsula n'abaana bange tutwaddamu kukwatagana mu nsonga z'embuga tegeeza yannamwekyayiwo naye nga buzibu ye agamba obuzibu buva ku ki ye bwe babatuuza kubanga mmanyi bwe mukyankana babatuuza agamba buzibu ki nayita bakulu be mukulu we wuuyo ennyumba ye n'amuyita n'abalala beerosi baganda be ne bamuyita bamutuuza yagaana okwogera ensonga kubanga sirina nsobi nimubuuza oba wankwatira mu bwenzi yogera oba wankwatira mu bbaala yogera oba wankwatira mu nnimiro z'abantu ne bansiba oba ne bakusiba oba yogera ekintu kyonna ekikuluma waakiri nkyawa naye ompa emmere
okenda katono bannange mikwano jjajja y'ono tumubaleetedde alina obuzibu bw'ayitamu buzibu buwanvu si butono alina obuzibu bwa bbaawe alina obuzibu talina famire talina maama talina taata talinayo wadde ne muganda we bano baatugamba abantu bakukyalo omusajja yamusuulawo yamulekera abaana 6 ne lwakubadde tufunye chance nti omusajja yalabirira abaana ne ngamba nti jjajja yakyaliko obuzibu obwo tusobola okugamba nti tukoze tutya okulaba nga tumuyamba ne ngamba nti n'ennyumba tagipangisa ennyumba ya bbaawe yagimulekamu jjajja alina obuzibu bw'asanga obw'okulya talina kyakulya kati obwana buubwo kaago oyo maama waabwe mutabani wange yagwa ddalu mutabani waabwe simanyi kati gyali wano oba kati Sumaya yano olabe taatawo bagyali yebasi yagwa ddalu tasobola tomuyita gwe just mutunuleko yagwa ddalu ate nga eddalu emyaka 3 si 3 yokka ena wano zezina ennyumba wama naagwa eddalu tewali bujanjabi tewali ki oyo omukazi ye mama w'abaana alina kano akabadde kakutte ekigundi ekitukutuku waliwo omulala adda ku oyo ali mu kyalo kyabamaama mbeera tewali ako bonna tebalina kyakwambala anti obala mikwano bizibu bingi jjajja be yalombojja jjajja ayina ennaku nnyingi ndi musiraamu ndi mwana musiraamu banzaala ne bansuula wali bantonera shahada sikugamba nti musajja yanyingiza mu ddiini kasooka mbeera naye tansomesangako wadde aliifu owulidde njogera mu maaso ga Allah subhana wa taala ebizibu bya jjajja bingi mutabani wasula mu muzigo guli yagwa eddalu wasigala yaddukamu omukazi ali mangi mu nyumba eri awo wakati wasula eyo yadduka n'aleka omukazi alina abaana 3 alina abaana be 3 tebalina kyakwambala abalala bali mbaale mu basenga baabwe muwala wange omukulu 3 be baana be 6 naye nga kiki atabuka n'adduka atabuka n'akuba abantu akola takuba tayomba tavuma naye omulaba olaba ntategeera ebeera omulabira ddala mulalu gw'atakuvuma vuma munange ate eddalu ningamba wakirivu manze nga tovumye bantu balala ne bakuba ya kituufu Sumaya jjajja obeera ebintu bibiri atalina kyokola kati ne kati obulwadde bw'olina obeerawo otya bano bano banyamba baba afunye bandeetera ayina muganda we omulala bwe baba bafunye bandeetera nindya n'abo abali eyo mbale bafunayo 15 ansindikira ku maitoiro mani nindya oyo wakawempe yali andabirira naye kati tiwali bakyankalanya nebba banagenda South Africa namulekaawo n'abaana naye ayiya kiki kati jjajja tulina abalabi baffe bangi nga balaba puroguramu eno abasobola okugamba nti katuyambeko jjajja naye kiki jjajja kyayagala tumuyambeko kiki jjajja kyagamba nti nnunze bwe baba bankoledde kino nsobola okukikola anti jjajja nze obulwadde bunnuma naye neetaaga kino weebiti ebintu obulwadde bunnuma era nagenda mu ddwaliro ne banjanjaba kati nasigaza asima kati empewo ekugira asima zezinuma era musanze nakava kumira eddagala ninywerako amazzi agookya kati nkakanye nditi kakati sikyalina maanyi gatambula nti ngenda kusuubula
ngenda kukola ki kati nze ndiwo kundeetera kulya buli nakwebaka nakulinda lunaku lwange dolifa atojjawo okyali okyalina essuubi okyayinza okuwona abantu bangi abali mu myaka gyabasinga naawe nga gye bali myaka gyange nyingi kati fasiboni wange ali myaka 42 ole okyali nazaalibwa nkuze nazaalibwa 5 kati gwe kyosinga okwagala kulya na kunywa bwe mba sinywedde kacaayi mpulira bubi tegeeza omulabi waffe waba ali eyo ng'alinayo kasukaali ke awo nayanyereza noba bandeetera emmere buli mmere yonna ogirya njirya naye beebala okundabirira era bambi mwebale mulabirira mikwano era tusaba Allah tusaasire gye mwamusanze ge maka ge eri naye najja wano bwe bawulira ndi bubi tiwali asula ewuwe ayinayo muganda we atambula babiri bajja basula bantuddeko enkya ndamuka nditi mama wabe akola wa house girl awo ku headmistress awo headmistress yasalawo nti abalabirire kyemisana n'ekyeggulo naye okusoma mukazi wattu yasomesa obwana bwe kali ak'omukyalo nakano akali wano ye abayamba mu kulya mu kwambala owekisa nti akagoye kaako ka idi kashariya alhamdulillah yuba olaba tatawa bonna wenaku ekukwata ye byonna nabirekera Allah subhanahu wa ta'ala sina kyakkola naye wali otuteko mubanomba bamusomerako ku dduwa namutwala ku Boston eri omuzigiti erimu awo Katabi bamusomera nnaku 3 ne bansaba 10,000 kati ninkubira muganda wo omulala ali eyo naweereza 7,000 olwagisasula nkeera teyaddayo n'agaana nimukwata nempaka tugendeese omwana n'agaana nakati nagamba taata we nonyayo bayaayi bamusibe emuguwa bamutwale bamusomere eyo njaga anywa enjaga ataaginywa kati wali osuubira mu byonna byonna taata byakola osuubira waliwo ekizibu taata kyakola talina ekyakola okumujanjaba okuŋŋamba obuyinza okugamba taata woona ayinza okuba alabika alina ekizibu ekiviirako omwana obeera waati ate namanyira kubikolwa osobola omutunya omubikola n'ogaana naye kubikolwa oyinza okugamba oba bamutwalewa butabika era baali baagala kumutwala butabika ne bagaana mbuki n'agaana okumutwala kati nze kanaamusobola taata we ongambye ali taata we tafaayo taata we yono nze sifumbirwangako omusajja mulala kuva 72 omusajja ono ampasa era ge maka gano era mwengenda okufiira nagaana okunoba okudda ewaffe ate abazadde bwe baafa n'ab'ekika tebaaliyo abooluganda lwe ngenda nintuula naye nagaana nga bwe sirina baganda bange sirina bazadde bange nina okufiira mu baana bange kyekika kyange bwe mba nfudde nali ngambye bantwale mulimbo kati omusajja ananziika atya atalina buyambi bwanyamba olaba ne Allah takkiriza omuntu okumumma emmere ekyo kituufu twagenda okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumuvunnamira baamala kutuwa mmere baleeta endwadde buli kalwadde naye bamaswaba baagana okuvunnama okuyingira mu nyumba ya nabbi naye bwe baamala okubawa emmere
ne bakkiriza. Naye kati g'oyogerako ne bba wagamba atya? Okwogerako naye nti n'omugambako nti bamunaaye mwami wange weekiti ne weekiti. Tututeesa wadde salaamu aleikum wa rahmatullahi. Kati osula atya mu nnyumba mu kisenge ekirala? Ali mu kisenge kyeri emanju kirala. Nange ndi wano. Ewali abaana eno ddiiro kiri kyekyange ekirunda eddirisa. Kati omukazi gwe yawasa yamuwasizaawo emmanja? Omukazi ye yawasa omusajja. Omukazi ye yawasa omusajja. Banange emikwano ebisinga byebyo. Muwulidde jjajja waffe atugambye embeera mwayita. Mbeera sinu. Embeera talina kyakulya. Bagambe tasobola atambula nti ngende bannaye egindi nfuneyo ekyokulya. Ngende egindi nkole omulimu we guti. Ayagala emmere akawunga. Bw'oba oyinayo akawungako, oyina omuceere gwo, oyina sukaali. Jjajja ono kati yeetaaga sukaali. N'omufunyo n'anywa. N'abazzukulu be baalina n'asobola okuba nga abawaako. Omutabani we yagwa eddalu. Abaana be bonna embeera gye bayitamu nzibu. Ogamba otya? Oli eyo mu nsi z'amawanga osobola okugamba nti Shida nyina omutwalo gwange. Shida anindako omwezi we gunaggwako ngenda kufunayo nusu 10,000. Shida ngenda kufunayo 5 ngenda bambi nnyamba. Buli alaba ka vidiyo kano nsaba ate ntiro basaba bambi ne mumpa ne munnyambe. Jjajja ono nzire ku lunaku ngamuga jjajja gundi yakwadde 10,000 yakwadde 5 yakwadde west bambi temunneeraliikira zonna nja zibatuusako nja zimuwa buli muntu yenna munnyambe mugambe Shida za gundi mutwalire 5 bino mutwalire 10,000 jjajja azanyiriza kubanga kati wano obulamu tuyina mukuumira wano talina kyakulya talina kyaki nemba temuwadde ssente afuna ekyokulya. Mukitegeera kakebe kakwe kati 15. Karediyo kangako waliwo ayampa kali riziki mutwale 5 nange ningamba sijja kugirya yonna ningulamu akarediyo. Tegeeza temulina masannyalaze muno? Sina nkozesa kando. Hekita ziikookya jjajja. Oyagala kufa akatadde oba sikaagala omuka gwefunye chansi n'oyogera nange eddakiika naye mbeera nziira nga soogera mbeera nziira anti kati amawugwe galimu ebituki. Mikwano byebyo jjajjo n'asaana neddamu n'afuna treatment ng'amala naye ŋŋamba nti omuntu asobola kufuna ddagala nga talina kyakulya. Terimu kigiri tugamba nti olinayo munnange ekyokulya tuyambe. Jjajja ekizibu kye kasukaali na kyakulya. Nja kusanyuka nga mumpadde 15,000 nsaba buli gwe ngenda owa vidiyo ekyo ngenda kimugamba tulabe nga jjajja tukoma. Wallahi billahi tallahi nsaba munnyambe nga oba njogere ntya Bible njagala oba nfukamire bambi munnyambe. Jjajja ono afune kazi munnyambe mukinkolere bambi nga yemmanyi nti munjagala muli abantu nga 10 abasobola okutemusobola kukumbulwamu ampa nusu 10 oba 5. Tudduukire jjajja nja bibalaga nti nno jjajja ow'ebitano yabimuwadde ow'olukumi yalimuwadde owa kino yalimuwadde mwenna mikwano gyange abali mu nsi ez'ebunaayira munnyambe bambi tutaase jjajja ono kubanga emutya bwe nti ndaba talina kyamaanyi nnyo kyayinza okuggyako okulya. Nja kusanyuka nga mbinkoledde nsigadde nzira Shida Dada abatuusizzaako pulogulaamu yaffe ey'olwaliro eya jjajja waffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.